Tubalamusizako mwena abeekumidde ku mukutu ogwa Daily Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate namwe bali mutala amayanja tubaganye katusabe Mukama tukwebaza olunaku olwaleero kubanga otukumye nga tukyali balamu asirwa amaanyi sirwa buyinza olw'omwoyo tonyeka munagano omusaayi gwo era tukoola omwoyo omutukuvu ajja tulungame byonna bye tugenda okwogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ono tusabidde amina era amina. Kale naku z'omwezi linnya omwezi gwa January oba gwa mu Buganda sigumanyi 2024 ate mwena Mukama tumwebaza abayisiza mu mwaka ogwo guwedde nasoboza okubanga ate muyingira guno omwaka omupya nga Daily Still Hope tukyasigala nga tubagamba Happy New Year paka omwezi guno gunaggwerako. Kakati Mukala Jamiru nzali mu studio za Daily Still Hope Nalongo ali awo ku kamera ne Travis okubanga bakukwatira ekifaananyi ekyo. Kakati atwali tuli awo ekiro ekyako esanga 3 awo amawulire muze mugala ku social media ez'enjawulo omusumba Arosias Bugingo House of Prayer Ministries International awo tuba twogera ku Canaan Land amawulire gayitingana nti yakubwa amasasi agasobola okubanga ate agajja driver we ate mu bulamu obw'ensi eno naye njagala leero obeere so careful njagala obeere omulokola ali observant manyi tukoye sitaani otuzanyira ku mutwe sitaani akutte kanisa agifudde dramatic areas oba ebifo ebyokuzanyira mu katemba okitegedde sitaani kyakoze kanisa abasumba abajje ku mulamwa abasumba bavudde ku mulamwa gwe balina okubeerako ogw'okusumba abantu abasumba bayingiridde politics abasumba bayingiridde ebintu ebitagasa ne bava ku kuyitibwa kwabwe okutuufu kibanze n'abagambye 2024 eno mwaka gwa kufa buteekwate Katonda guno mwaka kugenda kwera komekerezenga wagamba 2023 yali mubi ajja kutunyumiza so ekanisa mu Uganda kati efuuse ekintuntu kiri awo sitaani atufudde ekisaawe nti ajja ne banne ne bazanyira omwo omupiira ne batambula ne bagenda so ebiri mu ggwanga Uganda tebinyuma era tebisesa especially nze njogera ku kanisa bya politics nze tebinkwatako nnyo sirina budde bwabyo olwaleero ndi ku kanisa kuba gye nsinga okubanga ntegeera ebigenda maaso tebinyumira ddala abasumba betubadde tulabirako abasumba abali ab'amaanyi sitaani abafuulidde ddala ebisiimula atandise okubanga abazanyisa date game atandise okubanga abazanyisa emizannyo endiga z'emizannyo gye zitagenda kutegeera kubanga nagala nti 2024 ono Katonda yaŋŋamba nti guno omwaka abantu bali ku mata bagenda kufa era n'abawa ekyamateeka Deuteronomy oba Doctrinomy chapter 4 yonna ogisome guno mwaka people going to die bantu balemera ku mata baganya okubanga bagumira kye tuyita sound doctrine kakati era abaamata tebagenda bitegeera nti sitaana atandise okuzannya obuzannyo bwe atandise okwagala okubanga afinishinga omulimu ogwamutumibwa somewhere somehow kati temuga kubanga mubitegeera era mu comment section era nsuubirayo abatagenda kubanga babikola ki nga babitegeera naye olwaleero affe nga Daily Still Hope okusinziira ku analysis waffe njagawuliriza ina kusooka nkuteereyo akatambi Salt Media reporter waab'omu ng'agamba nti ono yakubibwa amasasi awamu yali mu motoka awamu n'omusumba Arosias Bugingo nti yali mukadde wa kanisa was an elder of the church. Uno mawulire akatambi ako ngenda kuwa akatambi akalala leero njagala obeere so observant kubanga woba toli observant waliwo kibulangiti ekibisse ekkanisa ekigenda mu maaso waliwo drama ne comedy ali mu kanisa gwe njagala obe ng'otegeera kakati njagala owulirize akatambi ako.
gwe yabadde naye teyasobodde kubanga alama ntegeeza muhumuza Richard mukadde wa kanisa gwe yabadde naye ye teyasobodde kubanga alama. Akugambe nti muwumuza eyabadde wamu n'omusumba mu mmotoka teyasobodde kubanga alama. Muwumuza omukadde w'ekkanisa, an elder of the church, mukadde wa kanisa mukadde w'ekkanisa. Kakati tuba tukyali awo, amagye ne gavayo ne statement yaago, ene statement ng'ate ekubagana n'eyasoose. Kubanga ffe twabadde tumanyi nti kuba gasoose amawulire gasoose gamba nti eyafiiridde mu mmotoka driver wa musumba Aloysius Bugingo, of which Pastor Bugingo talina tebamuvuga. Pastor Bugingo yevuga. All the years you have been seeing him, yevuga. Namwe abali ku Kanani musobola okuba nga mutujulira, yevuga oyo omusajja waba alina gy'alaga. It's very rare. Kati amawulire gasoose kugamba driver we, tugamba driver, pastor nga yevuga. Akati agazeeko nti mukadde wa kanisa gamba kati ne wavaayo amalala okuva mu magye ne gagamba eyattiddwa yabadde musajja waabwe wa SFC. Etuyogera ku SFC bagiyita Special SF, Special Force. It's very special what? SFC. Oza sikyerabidde SFC. Mukimanyi naye ejje eriri special erikuuma president oba erikuuma n'abantu bala. So njagala owulirize ate ono ayogerera amagye oba ayogerera oba SFC yabadde awa speech ye about oyo omuntu eyafiiridde mu motoka eyo. Wuliriza. Yes, I can confirm to you that Corporal Muhumuza Richard is a soldier of SFC, and he has been working with the Pastor Bugingo on deployment spanning, I think, close to about 9 months. And of course, he met his fate yesterday. And this is very unfortunate to us and to the UPDF fraternity. Corporal Muhumuza died, and of course we are saddened by this. And as a result, the investigative arm of the army, together with the police and also other security agencies that do investigations, including even our investigative arm of SFC, have launched investigations, of course, to find out what could have transpired. Because at this point, we don't know exactly what happened. And when this is known, and I believe the public will be informed accordingly of what transpired. So let us leave it to them to investigate, and I believe some clues will be found within the couple of days to come. Kale ebyo ebigambo bya Major Jimmy Omala, bamuyita Major Jimmy Omala, yayogerera eggye lya SFC erikuuma omukulembeze. Lino gye liri special well trained okubanga likuuma omukulembeze w'eggwanga. Ate tugenda owulira nti omu ku ba SFC eyafiiridde mu kuwanyisiganya amasasi agabadde eyo nga omusumba Aloysius Bugingo addayo ewuwe. Ndowooza owulidde bulungi. Kakati awo njagala tutandikire. Njagadde kuwa ku bujulizi. Njagala tutandikire awo. Basumba nsumba akuumibwa SFC. Ate si ye yekka bangi. Abo abantu bemulaba abava emabega w'abasumba abambadde amasuuti, temulowooza abasinga nti baana ba kanisa oba bali ordinary. Those are trained soldiers. Kale no yabadde n'omu ogende wa Kayanja oyinza ogamba barracks.
alina bayitirivu naye bambala leeya kati mwemu amaaso gamwe gali ku bano abambadde uniform abakutte agamundu abasumba balina amagye why abamu balina ddate waaka waabwe abo bali mu ntalo zaabwe bali mu struggle zaabwe nti buli omu yeekengera munne okitegera buli omu yeekengera munne naye nze njagala twogere ku incidence eyo eyabaddewo ffe nga desiroopu naffe nga abalabira zino ensonga ewala nga naye wozirabira ewala kansuubire wabuusizza amaaso n'obaako amaaso gy'ogagasuka ebuziba okuba nga otegeera kiki ekyabaddewo. Abantu bangi bavuddeyo n'obubaka nti nze Mukama yandaze nga musumba oyo agenda funa obuzibu. Kati ne ntandika okubanga nkakasa obubaka obumu obujja tebuva eri Katonda. Kubanga obayo n'ogamba nti Mukama yakolaze ekyabaddewo ejjo nti omusumba agenda funa obuzibu obwo oba agenda kubanga asisinkana abatemu abo abakutte muntu. Mukama nti yakikulaze. Nze ninamu okubuusabuusa. Njagala tutunulire ku scenarios ezibaddewo okuva emabega. Okitegedde? Njagala tubeera 2024 njagala obeera omulokole eyazibuka amaaso atali mulokole w'amata. Unobeera omulokole w'amata era owedde. Kakati emyaka egiyise emabega bantu bangi bazze battibwa we batyo. Naye bakulaga videos, kulaga emmotoka engeri gye bazikubya amasasi, ne bakulaga abantu abo nga babaddusa mu malwaliro, omusaayi awo wonna. Okitegeera ng'abantu abo battiddwa. Nsala boogera aba politicians n'abantu abalala we batyo. Naye wekyatuuse ku musumba, it's very different. Very different. Tetugaji Katonda waffe asobola okuwonya mu ngeri yonna. Ye w'amaanyi nekiba kyetaaga kubuusa mu bbanga asobola okuba nga akubuusa. Nekiba kyetaagisa kubanga ye yabadde avuga emmotoka eyo asobola okuba nga ate agivuga. Naye tusooke tutunule sitoore nga wezeeyogerwa ku social medias n'emikutu emirala n'abantu ababaddewo. 1. Musumba yabadde agenda n'asanga gunmen. Kankubule bano gunmen bano abantu abatujjwa abo, they are well trained. Era bamanyi kye bateekeddwa okukola nti we baba nga baagala okutta basooka kukuba mipiira nga tosobola kuva mu kifo. Gino empiira tebaagikubye. Ekyokubiri baba bamanyi omuntu gwe baagala okutta atuddewa. Kubanga bamanyi pastor ye yeevuga. So there was no need bo okuba nga bakuba amasasi ku co-driver's seat. Kuba bamanyi pastor ye yeevuga. Era babadde balina kuba amasasi ku steering whatever seat nga bamanyi aliwo ye pastor. Naye bano abatujju baakubye side eri. Eno yo tebaakubye. Ekintu ekirala kyolina okuba nga weetegereza nti okusinza ku poliisi oba ebyogebwa nti emmotoka yakubiddwa amasasi wakati wa 13 ne 18. Tewali we batulaga mmotoka eyo ng'ekubiddwa amasasi. Waagirabyeko? Naye abantu bonna abaze bafa tobiraba nga babiraga. Ekintu ekirala nti pastor yagamba nti yalwanye n'emmotoka n'agwa wansi yagudde cover. Oyamaze okugwa cover n'atandika okugoba abatemu. Can you imagine nga omuntu akuliranye bamukubye amasasi ali kufa gwe n'ofuna amaanyi agagoba baganimeni. Okitegeera? Pastor n'atandika okugoba baganimeni abatomere ababakubye amasasi. Baganimeni we bamulemye n'agamba kakati omanyi omugezi agenda mulago. N'avuga emmotoka nga muvumu talina munakutya. Neyevugira emmotoka ye paka mulago. Era omulago bagamba badde bakatuuka omusirikale n'afa. Tebannakulagako yafudde. Wa SFC gwe batugamba tewalina kintu kyolabako ekikakasa bino ebyabaddewo. Akafaananyi ke batulaga ke kafaananyi pastor bake yeekubidde nga apaakinze mu paakingi ye mulago. Akakimmotoka ng'eri mulago kokka. Akafaananyi akokubiri pastor ng'atudde ku buliri nga bamutaddeko plaster
nga omulaba nga mutaddeko plaster ku mukono ku mukono wano in fact batera na kujjawo musaayi gwa typhoid ng'olina typhoid. Kakati naye ate pastor agamba nti essasi erimu lyamuyuziza omugongo, naye omuntu gwe bayuziza omugongo enkeera bamusibuliddewo, ng'era enkeera ayogedde ne bannamawulire ewuwe, si ku buliri ewuwe. Okitegedde? Yayogedde ne bannamawulire n'abanyumiza engeri gyakoze eki gye yawonye omuntu gwe bayuziza omugongo essasi, enkeera yabadde ewuwe na bannamawulire ng'atambula bulungi talina buzibu bwonna. Okitegeera? Kakati ife abalabira ewala abali mu nsi ey'omwoyo abalaba ebintu n'empanga za sitaani enkweze obukodyo bw'ayagala okuba ng'akubisa ekkanisa mu Uganda mu mutuufu temukyali. Kubanga kakati sitaani atandise kutuzanyisa mizannyo. Kiba n'agambye nti guno omwaka otaasoma Ebbayibuli n'ogitegeera bagenda okukola buli kimu, abasumba bagenda kukola buli katemba yenna, abasumba bagenda kukola buli mizannyo gyonna, bagenda okubazannyira ku mitwe. N'oba tolina ky'omanyi nga tewasomako, wali ebintu bye bakugamba n'otandika obigatta nga tebigatta. Ne bakuba omuntu essasi akuliraanye omusaayi ne gutakusamukirako oba ne gutasamukira mu mmotoka, naye tebaalazeko mmotoka nti obeeriko omusaayi. Pasita olugoye esaati gy'olaba gye yabaddemu yeyo gye yabadde avugiramu, naye baagikulaze nga tekuli wadde n'akatondo ak'omusaayi. Pasita baganimeni bamwataakinze ne bamukuba amasasi. Alina amagezi oba alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Pastor, we wish you a quick recovery. Pastor, tumwagaliza quick recovery awone bulungi. Naye nze njogera eri abalokole abali ku mata abatategeera nsonga zigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. Guno baguyita mwaka, guno omwaka wootenyweze. Speed sitaani kwagenda otuvugira nene nnyo. Era abantu bintu bye tugenda okwogeramu tebajja bitegeera. Guno omwaka ebintu bye tugenda osinga okwogera togenda bitegeera kubanga wakona. Naye abanabitegeera batono ate abo betugenda okugenda nabo. Kwa sitaani ye muntu full of magic. Staging magic ze bulimba. Wa bulimba nnyo. Naye nga there is still hope. Tugamba bantu mmwe musome Ebbayibuli. Mubuuze ku mwoyo wa Katonda. In fact, abamu abasosofulumya amawulire ago nti pastor akubiddwa amasasi. Tafunye that breaking news. Netujja ne tuba breaking news eyo. Naye baba okugenda mu details okwekenneenya ebuziba tulaba nti amazima. Pastor, wish you a quick recovery. Naye nganza kyembagamba abalokole munoonye Katonda. Noonyo omwoyo wa Katonda yalina ansa ez'ebintu ebimu gwe byotagenda kutegeera nga obitunuulirawo oti tobitegeererako ddala wadde n'akantu n'akamu n'akeddagala, naye nga omwoyo wa Katonda yalina ansa. So kakati nze nafunyeyo abazze mu inbox yange Jamiru Mukama yandaze pastor oyo yandaze ng'agenda funa obuzibu. Kakati ntuula nengamba naye kakati mwoyo kyoyo ennaku zino ayogera, mwoyo kye ennaku zino yayogera. Fine, ayinza okuba mwoyo wa Katonda nga yakulaze sitaani engeri gy'agenda okuleeta katemba we. Manyi ono sitaani kankubulire mu Uganda muno mu Uganda kankubulire gwe mulokole gwe otaatule wansi n'otandika kusoma Bayibuli eyo otandika kabirira Mukama n'onoonya omwoyo wa Katonda neodda mu kutunuulira abaana abapasita abana abakuumibwa ba SFC bapasita abalina amagye. Pasita nga waayita awantu olowooza Museveni yayitawo ba minisita yenna. Wali abasumba nga balina amagye agasenga n'agaba minisita mu gavumenti naye ng'omusumba amagye gaalina agamukuuma agasinga aga minisita. Amagye agakuuma kakande, amagye agakuuma kayanja, bantu bayitirivu, convoys ze balina.
So asomba abamu balina ddate waabwe balina bye balwanagana nga wataabe n'amagye obulamu buyinza okugenda Katonda nga tamwesiga bulungi nga walina okubeerawo ko w'amagye. Tetuganyi muntu kuba n'amagye if you have that capability oba capacity esobola okuba nga ate eba n'amagye, it's fine, gw'amaanyi beera nabo. Naye omusumba okuba ng'olina ab'amagye abasukko 10 ng'ate si ba poliisi wabula ba SFC Special Forces bano abakuuma ki omukulembeze w'eggwanga lino n'abantu abanene nga ba prime ministers, vice president n'abantu abalala. Kuba tulina ne baminisita nga tebalina ba SFC nga balina just b'amagye, naye omuntu abeera ne SF okuwa SFC si kyangu. N'oba olina ssente bayinza okukuuma wa SFC. Bano abasirikale batendeke nnyo tebamala gabagaba. Naye abasumba balina aba SFC bakuumibwa bannamagye. Kati Katemba yatandise okubanga alabika mu kkanisa 224 Katemba bintu obigira n'obigatta wali n'osiiringa tebigattika. Nze nagambye ddayo olabe incidents zonna ezibaddewo ng'abantu battiddwa amasasi kuba mu ggwanga Uganda si kipya. People have been killed. Ba gunmen unknown people bajja ne bakuba abantu amasasi. Ate tukivumira nga there is still hope. Olaba media zituukawo ne bakulaga buli kimu, emmotoka oluusi nga ne be bakubye bakyaliwo. Naye ku luno 224 Bugingo ye kano kabadde bakayita katandika butandisi. Katandika butandisi nti bamuyita filimu star tafiira mu filimu, movie actor, screen player tafiira mu filimu. Nti kati saa zino be baagala okutta ate bali mu trained nti bagwa cover ate ne bagoba n'abaagala obbatta. Ne babagoba ne beetwala ne mu malwaliro ate ne wabulawo ne video. Masimu gano agajja olaba abamubbi wa nkoko nga gwe bakuba n'olabira ddala nga amasimu gaavuddeyo dda. Olaba kabakavuyo kwekalakasa kwa amasasi nga ganyooka naye abantu n'amasimu bakwata. Naye ate eno scenario n'ogamba nti tewali muntu wadde yabadde ne ka smartphone n'alikodinga that scenario oba ne mu ddwaliro okitegeera nga batuusa abalwadde pasita atuuka n'omulwadde yafudde wa SFC ne watabaawo wadde bakwata. Tewali wadde ka video akalaga, tewali wadde n'akamu. Newokanoonya n'oddamu twanoonyeza footage ffe tusokola social media eyo ne tutankula teri footage alaga kintu kyonna. Wabula olaba bufaananyi bubiri, kafaananyi k'emmotoka ng'epaakinze emulago n'akafaananyi ka pasita ng'atudde ku kitanda. Kaakati alina amagezi awulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Abeegayiriza mumanye ekyokkola ate naawe omulokole omanye ekyokkola. Tuula noonya Katonda personal nga gwe noonya Katonda. Onoddamu ebyo guno omwaka gwo ife nga there is still hope. Katonda yatugamba bantu bangi bagenda kufa spiritually kubanga balemedde kumata baakona. Balina endwadde z'emyoyo, nutritional diseases eziri physical zino ze twasomangako ku ssomero. Tulina neze tuyita nutritional spiritual diseases. Kubanga omuntu ow'omunda tomuliisa bulungi agenda kulwala, walwala afe n'ate wanafa n'omubiri guno mwabadde gugenda kufa. Addeyo wa mukama we nga mukovu muzibu kubanga tewamuliisa. Kati mwabataliisa muntu w'omunda zino ensonga tasazitegeera. Okitegeera? Zino ensonga omuntu ow'omunda waba muto wabanga yakona togenda tegeera bye twogeddeko. Kikwetaagisa okuba ng'omuntu ow'omunda mukulu okutegeera theatre bonita gye twabaddemu ne Bugingo movie eno gye yeetaaga okuba nga ayogerera. Nze ngiyita movie. Ndoza sigala sukkawo awo tugenda kukwatagana olunaku olw'enkya. Abangi bambuuza obubaka Mukama bwe yakuwanga ate obutuwa tubuulire. Obubaka tukyasaba Mukama engeri gye tuyinza okuba nga tubuleetamu. Manyi Katonda asookuwa obubaka naye ate engeri gy'obuleetamu n'oyonoona bwonoonyi. Kati ffe tukyasaba Mukama naye tukkiriza nti obutasukka lunaku lwankya oba obutasukka wiiki eno obubaka tugenda kuba nga ate tubuleeta tukulage ekkanisa
amazima 2024 Katemba agenda okubeeramu n'okufa kw'abantu. Emyoyo mingi agigenda kubanga gizikirizibwa kubanga abasumba abantu babalemeza ku mata bwe banaabawa amagumba bagenda tegeera amazima babadduke kati balina bafiidinga mata basigale nga babakamamu ebyo byennyini bye beetaaga naye nga bba abantu omuntu abo ow'omunda agenda okuddayo abuuzibwa ebibuuzo atagenda kubanga ate azimbibwa ku 0752 3447 0752 3447 ne 07 07 088335 07 088335 azi namba zaffe ez'essimu akosobola okubanga ate oyita. Nkusabiranga nange nesabira guno omwaka Mukama agule amaaso gaffe ag'omwoyo amatu gaffe ag'omwoyo tusobole okubanga ate tutegeera amazima n'amazima gatufuula ab'eddembe. Ekyamateeka ekyokubiri oba olwokubiri simanyi ekituufu kyekirwa naye nga mu Luzungu bakiyita Deuteronomy. Banaye Deuteronomy chapter 4 yonna ofunanga obudde gisome eyo chapter afe Mukama gye yatuwanga the still hope about following gisoma otegeere. Musa abaana ba Isirayiri yali abagamba nti bajja kufa bagwewo okubanga balemereddwa okubanga bategeera Mukama Katonda waabwe. Naffe 2024 nawe tunalemererwa tugenda kufa ebyaddala eva ne mu bya spiritual n'ebya physical people going to die. Okutereka akatambi kano ojja kubanga okampa 2025. Mugala Jamil nzabadde mu studio za Desiropo okubanga ate nkutuusako programu eno n'alongo ne Travis babadde ku kamera okutuusako amaloboozi n'ekifaananyi ekyo. Tubagaliza olunaku olungi, beere bulungi. Mwiraba.